Enkya ya leero abakungu okuva mu Kampala Capital City Authority bakedde kulambula amasomero okuzuula ago agatalina bisaanyizo. Bano batandikidde mu ggombolola y'e Makindi gye basanze amasomero agamu nga tegalina bisaanyizo era tebalonzezza ne bagaggala. This is the seventh year. It has been here 7th year. And now you come here, you are the 7th year. You tell us now we have to close you. What have you been? He has been in the office that one. Since it started, he has been there. Bwe bavudde wano ne boolekera ku ssomero lya Bukedde Primary School wamu ne Pavik Primary School. Abayizi basangiddwa nga bazannya era ne balagirwa okudda eka. Saawe mubanga abanyigiriza mukale abaana kuba mwandirigaddeyo enwe olidde kuba first term ebeera ya kusoma. Prosper Rwamasaka avunaanyizibwa ku byenjigiriza mu KCCA ategeezezza nga bwe balabuledde amasomero mu Kampala okutuukiriza ebisaanyizo kyokka agamu ne geerema. Waliwo amasomero ge tusanze nga tegayambika nga tegasomesa era nga ddala tegasobola na kusomesa baana ne bayiga ate nga n'embeera gye galimu yakabi eri obulamu bw'abaana. Amasomero ag'engeri eyo tetusobola kugakumiikiriza, tetulina kyagakolera, tulina okugaggala. One day you come and improve? No. Even in Kampala, you cannot improve just in one day. You cannot bring his training just in one day. It is slowly but slowly. Ensonga eggaza amasomero gano kwe kubanga gasangiddwa tegalina kaabuyonjo, ebibiina bicaafu n'ebintu ebirala ekintu abagaddukanya kye bagaana. We are improving the condition. We are trying. This thing was worse last year. That man came. He told us what to do. The report is there in the office. We have been trying to improve. You cannot improve just one day. Agenda kikolako taamu eno kuba n'abazadde baali babayise mu meeting nga bakibannyonnyodde ng'era bagenda kikolako. KCCA tekomye kuggala amasomero kokka wabula abagaddukanya nabo bakutte ne baggalirwa lwa bunyoomi.